Afande Rugona Bumali amyuka osi wa Buwama Police Station asinkanya abatuuze b'e Bugoma mu kizinga kya Bunjako mu district y'Empigi okubasomesa ku mateeka agakwata ku muzadde omukyala singa amala gasuula omwana ng'ono wa kukwatibwa era ggalirwe. Afande Rugona mu kwogera kwe agamba nti abazadde abaami mu kitundu kyabwe ne Uganda yonna basusse okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe naddala mu maka olwo ne babusuulira abakyala kyokka wabula n'alabula abakyala nti newankubadde ng'omwami aba akusuulidde abaana naawe ate tokoppaye kubakwata obasuulire poliisi nga singa okikola oyinza okuggulwako emisango. Bazadde naddala abaami waliwo negligence gye mukola nti mubeera n'obukubagano obw'awaka gye tuyita domestic violence. Naye ate obukubagano obwo obw'awaka bwe bubeera wakati w'omukyala n'omwami ne mumala ne muddira omwana ali innocent naye ne mumuteekamu wakati. Abasomedde obuwaayiro obw'enjawulo okuva mu ssemateeka w'abaana obuvunaana oyo yenna aba alina embeera embi gy'aba atuusizza ku mwana. Wakati w'omwami n'omukyala liriteeka ddamba mu Children's Act eri section ya 4 nti it is a child's right to stay with the parents. Dembe lya mwana okubeera naki n'abazadde be. Kyokka agamba nti ekisinza okubaako obuzibu kubanga obutabanguko mu maka bususse wamu n'abakyala okwagala okusomeseza abaana mu masomero ag'ebbeeyi abaami ge batasobola kwe kusalawo bakwatemu ebyanguwa. Kuba abazadde abasinga mwagala nnyo awali ebizimbe eby'amalidaati ne mwerabira nti ekintu kino ekifaanana bwe kiti kiyinza okuvaamu ekigasa omwana wo. Amiina. Ate ntera okubawa amagezi totunuuliranga bizimbe wazira sooka otunuulire ensawo yo yenkana etya. Kansala w'ekitundu kino Sennabulya Joseph mu kwogera kwe agamba nti obumenyi bw'amateeka bususse kyokka ng'ekisinga okwennyamiza bukolebwa ku baana abakyali abato nga kivudde ku bazadde obutabatwala mu masomero n'asaba poliisi okukolagana wamu nabo okubaako kye bakola. N'obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kyaffe ng'ate n'obusinga buli ku baana abato abandi badde bali mu masomero. Nze ndowooza kivudde ku kubeera nti abazadde buno obudde obuvunaanyizibwa bwabwe babwerabira ng'abazadde. Mu kitundu kyaffe kino abazadde abasinga bw'azaala omwana alowooza nti omwana amuzaalidde gavumenti, amuzaalidde kyalo. Ne beerabira okulowooza oboolyawo ab'amateeka ffe nga bakansala ne abakwasisa amateeka aba waggulu kyandibadde kikugwanira okuddamu ate okujjukiza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe. Omuzadde obugosi gwa kuzaala buzaazi n'okola ki n'oteekaawo. Wano Musumba Kisakye Ruth owa Jesus is the Way of Truth and Life Ministries okuviira ddala mu Nsangi Buwaali asomedde abakuŋŋaanya ebyawandiikibwa ebyogera ku baana ng'ekitabo kya Katonda kigamba abazadde nti abaana birabo era nga bandisaanye bakwatibwe ng'ebirabo. Temubaleetanga ku ssomero ng'ogamba ekyana kyannema abaana tubaleta ku ssomero tubasuulira basomesa kiikyo. Era oyagala omusomesa akuterereze nnyo omwana nga gwe kyakulema. Kati nkubuulira ebigambo bino Bayibuli etugambye mu ngero 13 lunyiri olusooka nti omwana anaawuliranga okuyigirizibwanga kw'abaki. Kitegeeza omwana nga tonnamutwala kumubasomesa ye gwe tikyasookera ddala. Bo bannannyini masomero wamu n'abatandisi baago abakulembeddwamu Ssettumba Santos omutandisi wa Kingdom Academy bagamba nti ekizibu ekiriwo be bazadde okuba kati nga tebakyawa baana budde ne beemalira mu kukola ensimbi nga bategekera baana olwo obuvunaanyizibwa ne babusuulira amasomero. Basinga kubeera mu nnimiro era obudde bw'abaana bwabwe tebuliiyo obudde bw'abaana okusoma tewali yadde n'akamu. Era omwana ye omuzadde akugamba nti omwana nakuwa kimu kusomesa mwana ombuuza kirala ne bwe tumuwa omuwaka akugamba nti nze obudde bwa omuwaka sibulina nze nakuwa kimu kusomesa mwana ng'ate ne fiizi alwawo okuzireeta. Afande Rugona amaliriza ng'alabula nti singa omwana yenna bwazza omusango ng'ali mu myaka 11 okudda wansi omusango guteekebwa ku muzadde ate owe12 okudda waggulu akwatibwa n'aggalirwa bw'atyo n'abasaba okubeera abeegendereza. Kizza Peter yakusekidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.